Abakozi b'akakiiko k'okulonda mu disitulikiti y'e Mukono bafunye akadde akazibu mu kusunsula abaagala okuvuganya ku bukulembeze eno olw'obutaba na biwandiiko bimala. Bakira bano bamala obudde bungi nga beekenneenya ebiwandiiko by'abaagala okuvuganya, ekintu ekibadde obuzibu nga beekengera buli muntu ajja. Sarah Namugambi nga yabadde avunaanyizibwa kusunsula abantu bano agambye nti abantu bonna abadde baagala okuvuganya babadde tebamanyi biki bye balina kuleeta okusunsulwa. Bano babadde ku kitebe ky'akakiiko e Mukono e Butebe mu ttawuni y'e Mukono. Leero abasinze okujjumbirwa okusunsulwa be batalina bibiina oba bayita abaagala okwesimbawo ku tiketi ey'obwannamunigina. Bangi nnyo batuuse wano nga engeri gye balina okuwandiika foomu nga batuleetera 3, kopi nga bagituleetera emirundi 3. Abasinga babadde bakoze kopi 2, abamu bakoze kopi 1, kati ate mu supporters form nga yo tebagifotokopinze nga balina okuddayo baddemu beetegeke bafotokopinge batuleetere kopi zaffe 3 nga bwe tuzeetaaga.